Ibrahim kutuogera omuzikiti si gugwe Abasiraamu b'e Kawempe batabukidde mu Juma ku muzikiti gw'essomero lya Kawempe Muslim Primary School ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu ekiwaliriza poliisi okubayimiriza ne bafulumya wabweru. Akagunya kabikoyo oyo anyenja boyo oyo mulaba bwatunula amaaso laba emimu ate omulaba buli sawa enjaga weemukuba abayagala kulwana oyo akajaka kyakamyuka oyo Emberebeze evudde ku ttaka erigambibwa okubanga lyaweebwayo mufuti wa Uganda eyasooka Sheikh Swaibu Semakula eri abasiraamu kyokka nga kati abooluganda batandise okulyegabanya. Wano batubbe ettaka baagala tutundira ttaka lyaffe wano bazzukulu ba Sheikh Swaibu Semakula n'abaana be baagala tutundira Kawempe naye abantu mwenna bye mumanyi bali ku byanfuna ate abalala balina enteekateeka eyagala okugobawo betwaliisa abazeeyi bave mu muzikiti guno bagufuula ogw'abatabuliiki abali wansi wa Seeka Kamuga. Nolwekyo ebyo byokka bye bivaako enkaayana ku muzikiti guno. Naye nze amagezi gempa abantu nti tutuule tukkaanye. Abamu ku baana okuli Yakubo Sekalumba bagamba nti omuzzukulu Ibrahim Semakula yatabudde omuzikiti ng'era yayagala okugutunda. Yefudde nti ye nannyini wano ye Ibrahim nti ye nannyini wano era agamba nti ffe simanyi twavaawa taata gye baamuzaala mbutuddeyo naye ye mbu wano wawe kitaawe yamuleka wano nti ye alinze kumusalirako kaapake kwe kulwana okwo okubuzaabuza abasiraamu okubalowoozesa nti nno ate ffe songa ye bo baatunda na dda. Kyokka bwe twogeddeko ne Sheikh Ibrahim alumiriza Yakubu nti yasomba abasiraamu bajje batabule. Siina we nali ntunze era siina mukono gwange gwonna we guli era nze ŋŋamba nti ettaka lyonna okuva weriri paka werikoma nga ligassa ebintu bisatu. Ettaka lyonna lya busiraamu era bino byonna ebikolebwa baagala okulemesa okuzimba omuzikiti. Bano beeweza okulwanirira obusiraamu era ne basaba bakwatize wamu bazimba omuzikiti guno ng'oba olyawo kye kinaamalawo obutakkaanya buno. nange tommanyi nange tommanyi tona bwajatisa naye abasiraamu yonna gye muli mbakoola ngamba mujje tuzimbe omuzikiti gw'e Kawempe. Ku Lwabukedde TV ndi Aida Nakazi ne Semuyaba Rogers.